Okay, muntu wange omugoberezi wa muzungu David Kadongokamu music analyst nkwebasa okubanga werekerezanga obudde nonoonyako ne tubanga tuyongera okubanguka Kadongokamu ono. Kadongokamu ye music asinga okutuwoomera. Kadongokamu ye music ayigiriza omuntu. Kadongokamu ye musomesa atasasuza. Bwe ogula tepo oba ogula oluyimba ezo ze sente z'okomako teri nti tamu ewedde kate sasula olulala mpozi ng'olukomye bubi. Kale baganda bange music agenza akyuka ebintu bingi bigenze bikyuka nga bwenze mbasomesa naye olunaku olwaleero nze mbalagike ekintu radio cassettes. Abantu bagamba radio cassettes tezikyaliyo, tapes tezikyaliyo, naye nze ekyo nkiwakanyanga ngamba nti tapes zikyakola, radio cassettes zikyaliyo. Maybe nga gwe atakirina naye nga ebintu bino gyebiri wano wentudde ninawo radio eno gyendi mukozesa, then ndinawo ka radio kano kendi mukozesa. Kano ke kava mu sound egye muli muwulira kati iyo njijjeko. Zino ndina tape, eno tape gyenkutte bagiyita Prosena Bugumula present center y'ekikazi. Ono yali mukyala wa Fred Sebata. Then eno tape ya Kizito David Zabuga yeyo owedde Ennyimba. Ndinawo tape eno Francis Bukenya ne Betty Nabulya Zebra Associated Singers ngeze n'obugumba. Kati ebintu bino bikyaliyo. Eno ye tape owedde Ennyimba. Eno mbadde nkutte ndi ku side ki, eno side A. Nti kati tape zino twazikwatanga bwe tuti ng'ogiteekamu wano bwoti, then nojjano n'onyiga kapule. Wakawa bitunda tegerensi ewa malaya na muwasa n'omuwasa waka bitunda n'otegerensi eno malaya lweriyingiza paatu kati olw'oluyimba baluyita sente ebonyabonya ya David Kizito Zavuga. Kwaliko sente ebonyabonya ensi eno kiva ku bazadde, then omulanga gw'abakazi, omulanga walumbe mubi Kizito Zavuga. Ndaba wentunula kuno bagamba nti ennyimba zino all songs are recorded in Kase studio corporate reserved by Kase Music Recorders, dubbing pro public performance only with written permission from Kase Music Recorders. Batugamba nti oluyimba olutambi luno lwakwatibwa sound engineer Kato Second Wilson Kwita, then rhythm guitar yakubibwa Salongo Emmanuel Sekide, bass guitar yakubibwa Johnny Rutaya, keyboard ne kubibwa Benny Nsubuga. Benny Nsubuga ono ali wafeyo na mutumba gye yadda. Then solo guitar Semuwemba kati mugenzi. Special thanks to Kabwa Kaganda ono ye omu ku ba facilitating project eno. Kati ndoza mukirabye nti tape zikyakola naye gwe oba tokyagirina ogamba ebyo tebiriyo tebikyakola. Kandabe wano tape endala waliwo eno tape gyolaba Francis Bukenya and Betty Nabulya Zebra Associated Singers. Olutambi balutuma mulekwa bagamba kwaliko mulekwa ne kubeerako buli omu wa mugaso olwa Betty Nabulya Tomu lwa Betty Nabulya, then njeze n'obugumba Betty Nabulya ne gundi ne Francis Bukenya ekyali mu bbala Bukenya, then ndeka malaya. Kati katulabe yo eno yali eyimba etya ng'oteekamu bw'otyo n'oggalawo then n'onyiga play. Okay, kati eno bwetyo bwe yakolanga ono Francis Bukenya oluyimba baluyita njeze n'obugumba. Era ono yakuyimbira oluyimba olumanyiddwa ng'entumbo ey'omugowa, then ayina n'oluyimba olulala bamulyasooka lwe yayimba ne Rod Fred Sebata, ennyimba bwezityo. So kino mbadde mbalaga nti tapes zikyakola. Nze ndi wa mukisa nti ndinawo radio zino ndooza kano ke katono, then indina ne radio enene. Kati katulabeko ne sente y'ekikazi yo eyimba etya. Sente y'ekikazi gye njagala oku pros nabigumira.
So ngamba abantu nti tufube nnyo tubeere nga tukuuma ebyafaayo byaffe, tukuuma ebintu byaffe. Bino by'ebintu ebigenda okubeera nga bituyamba okuba nga tukuuma music ono okuba nga tabula. Tape kyekintu ekikyasinza okuuma. Eno tape ekuuma music ekitone emyaka egiragirwa gibeera 6, naye ejinza obutawera bw'oba oli mulagajjavu neyokyebwa omuliro oba enkuba n'egiyitamu. Naye zino nfuufu tukubako bukubi bwe tuti ne twanikako nga tuteekamu bwe tuti. Luno lubadde luggwako. Kandabe. Kati luno oluyimba baluyita akabaga k'abaana. Akabaga k'abaana Edward Mubiru kaligweramu eyo. Edward Mubiru kaligweramu eyo ne Fatuma Nalule. Akabaga k'abaana ye part 5 eya Nalukwago Omusezi. Jjukira oluyimba olwo lulina ebitundu 6. Ekitundu ekisooka kyayitibwa Nalukwago part 1, ebyo byali kabonero eyo mu buddu. Then nakola part 2 mwe baliira omutembeeyi. Then part 3 omwana yatuuka n'azaalibwa. Part 4 omwana oyo n'agenda ku ssomero Entebbe gye yali aliiridde banne. Then part 5 yeno mwe abaana mwe bakubira akabaga. Part 6 omwana oyo yatuuka n'agenda n'azaala abalongo n'akomawo eno ku bujjajja naye nga baagala balye abaana abo. So baganda bange, basically leero ekibadde kindeese kubalaga radio tapes zikola zitya, tapes zakolanga zitya. Kale osobola okungoberera ku Facebook, osobola okungoberera ku YouTube, osobola okungoberera TikTok. Siitera nnyo giwagira bantu gigobererako kubanga